الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. mukadde waffe wekitiibwa mugenyi waffe omukulu Disikaabwe ow'Ettwale mukama wange Sheikh Jjuuko ajitutte Ttwale kojja Seruyange basheekhe bonna ndabawo chairman wange omuzikiti masjidi Kuba Buterega ndabawo imaamu ndabawo muganda wange ono. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusanze nnyo okubalaba era tubaaniriza nnyo mu kifo kyaffe kino ekipya. Tuli basiimu nnyo, essanyu lye tulina sirimanyi kugera kwako Allah tabaraka wa taala yalimanyi. Mbaaniriza abantu mwenna mu biti byammwe mwenna. Ndabawo omwanika wa masjidi Takwa Sesiriba waali awo, mashallah. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mufunze ensonga eriwo era etuleese wano olwaleero. Disitulikaazi emusitudde ekitabangawo wano mu Busawuli simulabangako. Tulabanga kyengera kyamaanyi. Nzaani Sharawi engoma nene lwaki? Alhamdulillah amazzi gakulukutira tegaali gakulukutidde kubanga nze Sharawi okutandika kwange alifu nagitangidikira wa Sheikh Kanja al-marhum Allah musasire. Obuvo bwonna obukuddukanya obusiraamu bwonna bwe mbadde nzirukanya wano mu kitundu kino bwonna nga Mwankanji tulonze okutandikira ddala mu kulonda Disitulikaazi n'empigi yonna Wankanji. Ekyo kyengera kyamaanyi. N'olwekyo nebaza Allah tabaraka wa taala atukuumidde olunyiriri olwo nganze ddala Shara. Mbasaba muwulirize nnyo Disitulikaazi kyagamba omuwandiisi wange ow'enjawulo bw'ayogedde. Kaazi ono gwe mulaba akoze ebintu bingi naye nali sisobola kubeera nti nno ntwala okwegamba njira ki mpunjabunja okubeera nti nzire no butereevu awo wennyini. Nakye mbasaba musimbe. Kaazi ayamba abakadde, Kaazi azimba emizikiti, Kaazi azimba amasomero. Madinatul Munawwara mugiraba. Ekyo naye kiviira ddala wa ku kitebe wali ewa Disitulikaazi waffe kitaffe omukadde yafa Allah musaasire Nkanji Ibrahim. Mu butalwawo ekimuleese kutongoza muzikiti Sebukaazi amannya Sharawi Juma Semakula muzzukulu wa Kikato mutabani wa Abdul Nuru Katende ali awo akyaliwo. Mama yagenda Allah yamutwala. Tusaba Allah tabaraka wa taala amusaasire. Twagala okwebaza ennyo ow'Ettwale oyo kyakoze yampa omulimu ogw'eggombolola eno. Naye nagenda okutunula ng'ekifo kino
Busawuli nga bw'omulaba okusinziira ku buwalimu bwe nasoma ewankanji n'okweyongerayo waggulu nga kibulamu obuweereza obw'enjawulo. Ebifo ebisinga ssebo Kaalu birimu emizikiti egiwe, naye wano mulimu omuzikiti guli eri Walukoba. Gumanyiddwa nti era nze omu ku batandisi ba ssente eyo mu butuufu. Nenjagala ekitundu kino nakyo ababadde bagamba nti eri wala, ababadde bagamba nti nti okuva eno okugenda mu jjama nga kintu kinene, nanoonya wa wenjira ki ninga nti Allah yampa akafo kano newankubadde katono, akatono kagira ki kazira muliiso kankawa obusiraamu, kankawa obusiraamu, nakawa busiraamu, nakawa ki ekyo mukiwulire bannange, nakawa busiraamu. Marhaba, ekifo kino nakiwa busiraamu. Kuliko baŋŋanda ab'eŋŋanda okuba nti nate mujja bikiwulira mu report inshallah, ebyo mbitayita mu buyisesi inshallah. Nakiwa ki abaana bange we bali, omukulu waabwe wuuyo waali, ekifo nakiwa busiraamu. Ebiseera ebisinga omuntu bw'afa ebiddira b'eŋŋanda kwe kutandika okugira ki okunyaŋŋaanya, mukiraba okudaŋŋaanya. Mashallah, kakati nsalawo okukola ekyo biidhini rahman. Ntuusa okwebaza abantu abankwatiddeko, kubanga ekintu tekizimbwa muntu omu. Naddala kambanjule mubawulire nga asookera ddala Kizito Ismail Arua oyo era nga ye chairman addukanye ekifo kino, era ye yaŋŋamba nti ssebo seeka nti tutandike nti ye amatundubala ago golaba ageetoolodde oyo, nti emiti tunagiwa, nti emiti gyegiri, naye anagireeta nagivuga kugijja emitala nagireeta oyo. Allah amusaasire. Owokubiri nja kuzzaako Sheikh Tomusange mashallah Yasin owa daawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakoze mulimu munene nnyo ogw'okundunya oyo yaŋŋamba nti obusiraamu bulina okusomesebwa obwana bato mu buto eri omasikiti taalimu tusomesa abaki abaana n'abakulu tulina bingi nganze semakula byenaliga byenjagala okusomesa nga sinnafa, njagala nsomesa nga sinnafa. Onna mumpulira njagala nsomese abantu abasiraamu bonna abaali wano